Henry Michael Wama y'omu ku bayizi abamaliriza ebigezo byabwe ebya siniya ey'okuna omwaka oguwedde. Ono okusoma kwe tekubadde kwangu okuviira ddala nga yakamaliriza ekibiina kye eky'omusanvu. Yefe abaana ba COVID bwe yakosa Mukama n'atuyamba n'enkola ebibuuzo byange n'embiyita. Olw'ebbula lya ssente bazadde be bawalirizibwa okumutuuza basooke bawerere baganda be abali mu bibiina ebya waggulu. Nze gw'olaba nandibadde oba ndi ku yunivasite nga namaliriza n'omumaliriza naye natuula emyaka ng'ebiri nga sisoma lwa nsonga ya fees kuba muzeeyi yalina abakulu bange nga balina okusoma kuba baali ba candidate ng'ate tasobola kubatuuza. Luwamasi ye yekka eyayita mu mbeera y'okusoomooza olw'ebyensimbi. Kumanya nga tewali ssente mu P2 nani ngina mu P3 ne bagamba hana togenda ssoma omwaka guno eno ne bantuuza ewaka ne basasulira bakulu bange my big bros ababiri n'abasasulira nze neesigala ewaka. Bano oluvannyuma beegatta ku ssomero Vision for Africa High School erisangibwa e Nakifuma mu disitulikiti ey'e Mukono era be bamu ku baali baweererwa essomero okuviira ddala mu siniya esooka okutuuka mu siniya ey'okuna. Era be bamu ku bayizi 363 abaatula ebigezo omwaka oguwedde nga bonna bayitira waggulu. Nanyamba n'enkola obulungi n'enfuna 2.7. Tekyali tekwali kumanyi gange naye kyali kisa kya Katonda. Abampeeredde otuuka wano mpulira essanyu. I'm so grateful. I'm so happy. I'm so humbled. Africans are very smart. They are very intelligent. I call them my untapped sources. You just need to give them the opportunity, and here is our theatre director, Madame Edith, and she knows the capacity that is in those children, if given the right opportunity, you know. So we want to support Africa, and want to help those that are not capable of helping themselves. But it's by God's grace. The school has such a good reputation that now many people want to send their children here. Nebwe tutuuza abaana tulabye nga twongera ku improvinga buli kaseera grades zibeera zeeyongerako nnyo. Bwe twali nga Modi curriculum nga tufuna 1880 nga tufuna pass grades nyingi naye ne kaakati era olaba nga grades zimprovingidde ddala. Edith Ntege nga yakulira essomero lino atubuulidde ng'essira basinga okuyiteka ku masomo ga ssayansi era nga mu gano abayizi beeriisa nkuuli. Tulina science labs 7 era abaana babadde bakola practicals kumpi buli lunaku. Kyova olaba nga ate mu sciences bakoze bulungi nnyo. Kubanga facilities weeziri buli kye beetaaga kyonna bakiina basomesa balungi ate babafaako ate babawa obudde. Essomero lino liri ku musingi gwa nzikiza y'abalokole. Ntege agamba nti okutya Katonda obumalirivu abasomesa wamu n'enkwatagana n'abazadde be bibadde ku mwanjo mu kuyita kwabwe. Ddiini mwe muva empisa mwe muva performance. Omwana aba talina ddiini kizibu nnyo okumuteekamu empisa z'oyagala. Bino bituukiddwako mu kusaba essomero lino kwe litegese olw'okuyita obulungi.